Oluvannyuma lwa Muhoozi okutegeeza nga bw'agenda okukuza kitaawe ku ddaala erya Field Marshal, abantu boogedde bingi nnyo tugenda kuba tubiraba. Naye ate ku sayidi eri endala tuyingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga lino eggwanga okusinziira ku biriyo abatunuulizi bagamba nti liyinza okuvaako embeera eyinza okukyusa zi gavumenti mu region, era ng'ekyo kye tulinza okulaba. Naye nga bwe nakutegeezaako emabegako nti Uganda emmundu gye ziri nnyo e Congo ze batwalayo okubeera nga balwanyisa aba ADF, ezo tezirikomawo olw'ebyokwerinda kubanga erina kuba backup. Naye kati tusooke tuveeyo e Congo tusooke ate tulabe Gen. Museveni butya bwagenda okubeera ng'afuulibwa Field Marshal, era nga kino kirangiriddwa mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kati munnange Chief of Defence Forces Gen. Muhoozi Kainerugaba amaze okubeera ng'alangirira nti Gen. Museveni gwe tumanyi obulungi ti kakati 5-star general n'agamba nti actually Muzei is a Field Marshal. Essaawa eno Field Marshal ekitiibwa ekyo babadde tebakyakigaba bwe mmanyi. Idi Amin gwe mmanyi yalina ekitiibwa ekyo era tubali tukoma kuba genero. Kakati munnange mu ngeri ey'okwesukkulumya kakati agamba nti the only true Field Marshal in Africa, mu byafaayo ebya Africa, Field Marshal mutuufu yekka ye 5-star general Museveni. Era agamba nti bonga UPDF bagenda kubanga munnange bwe bati bamusukkulumya essaawa yonna bagenda kuba bagamwambaza amayinja ago nga Field Marshal. Kale bw'atyo n'amuyozaayoza nti munnange yoga Field Marshal Museveni ye kennyini n'amuyozaayoza. Kati Kainerugaba era nga onaakolanga Senior Presidential Advisor on Special Operations bw'ati ku mukutu gwe ogwa Twitter, bino byonna kwasinzira okubeera nga bitubuulira. Kyensuubira nti Museveni ayinza okuba yamugambye, naye waliwo omuntu omu yagambye nti kakati bw'abanga Museveni yali tayaringa oba yawummula amagye nga genero, kakati ate ogenda kumukomyawo otya ate omufuule Field Marshal kuba amagye yagawummula kuba kati civilian waali civilian, kati ogenda kumuzza otya ate mu magye ng'olredde civilian kuba amagye yagawummula. Kakati awo ze munnange nange simanyi kubanga wana Uganda ekituufu kye kikyamu ate kikyamu kye kituufu, ate nga okwewuunya tekyewuunyisa kubanga buli kimwe Uganda kikola ki kyewuunyisa. Kale bwe bati munnange nga batutegeeza nti omukolo ogw'okumuteekako amayinja nkugambye bugenda kubeerawo ku lunaku oba Heroes Day, olunaku lw'abazira, era nga olunaku lugenda kubaawo nga June 9, 2025. Afande Salim Saleh agenda kubeerawo nnyo. Museveni jjukira okusinziira ku mpapula ze zalina ez'obuzaala abantu ze bawakanya nti yazaalibwa Septemba 15, 1944. Era munnange tewali kubuusabuusa, yabadde atukalakata okuviira ddala 1986 ng'atukalakata twetuno tuyingidde emyaka 40. Kakati abantu nga sinnaba kubeera nga nkutwala e Congo okubuulira biki ebiriyo, munnange abantu bagamba nti okubeera Field Marshal oba okufuula Museveni Field Marshal tekigenda kubeera nga ate kimalawo ebizibu bya Uganda. Era waliwo n'abamu bagambye Muhoozi wano bw'okabira mu committee section bamugambye nti ekintu ekyo wali badde wakikola dda kuba kakati munnange Museveni
gogezaako okubeera ng'onaanika ebitiibwa ebyo anaatera okufa bali badde ebitiibwa babimunaanika ddala mukulu CDF. Kati nga bwe nkutegeezeza nti Idi Amin gwe mmanyi wano yali field marshal era bwe bati bagenda musebwa ati kati bagezaako kukoppa Idi Amin akomyewo. Manyi baga nti Museveni yensobola kiyagana n'omulambo gwa Idi Amin okubeera nga gukomezebwawo wano kubanga yalina ogukubira saluti. Wakiri yali ebulankanyiza n'agenda e Rwanda kulaba ku banywanyi. Naye kyali kikolwa kibi nnyo by the way ekya Museveni okulemesa omulambo gwa Idi Amin okukomawo wano mbu ye yasala omusango mbu tetwagala. Kyali kikolwa kyawe. In fact nze yinza ogamba kikolwa kya kijega nnyo. Teyali kikoze ekyo. Kakati munnange abantu bo bagamba ekyo kitiibwa kya Idi Amin Dada yekka era bo gwe bamanyi tebamanyiyo muntu mulala yenna nti gwogezako kyeteekamu era tokijjaamu. Kati bo batyo abamugamba kale katulabe ate bw'anaaba kuba field marshal anaagenda ku mayinja ki era nga bo bagamba nti ate wanaabaawo ejja kubeera dediya abantu. Omanyi comment section enyuma nnyo kubanga abantu eno gy'osanga endowooza ez'enjawulo. Kakati emu naye tuvuddeyo ndowooza tugendeko Bunia Muhoozi alabula era nga wano njagala okubuulira nti kuno si kulabula bulamuzi naye mbadde nga nnindiridde okulaba butya Uganda nga bwe nakutegeezezza nti bagamba nti obuvanjuba bwa Congo oba Eastern DRC we wagenda okuva obulwadde oba akawuka akagenda okukyusa zi gavumenti zino zonna ze tulaba wano Museveni, Kagame n'abalala. Kubanga olwedde UPDF gyeri mbwerwanisa aba ADF nze bendaba nti okulika mpozi nga batugamba nti bamaanyi nnyo naye ndabira ddala nga aba ADF babeera baggwayo bwe baba nga gye bali. Naye kati ensonga enkulu lwaki amagye ga Uganda gali mu Democratic Republic of Congo osanga etandise okubeera nga yeeyerula kubanga abantu ekitundu kino bagamba kirimu gold mungi nnyo, kirimu ebyobugagga bingi nnyo saidi eyo Bunyaawo oba ne Ituri province mu Democratic Republic of Congo. Bagamba Bunia ye capital eya Ituri province mu Democratic Republic of Congo. Kakati munnange mutabani wa General Museveni anti ayina okubanga akwasaganya bagamba like father like son akaze kafiira ku mugumba. Kati olwo munnange agamba nga amaze okubeera nga afuna obuyinza okuva eri kitaawe yamuwadde go ahead era ng'asinziira ku ekyo n'awa ekirangiriro Bunia era nga essaawa 24 ze yawadde obubinja bwonna obuliyo wabayeekero okubeera nga busalendalinga businga balemererwa okukompulayinga kati amagye gagenda kubeera gabasalako. Amagye ga UPDF gagenda kubeera nga gabasalako nti UPDF egenda kuba balabanga abalabe. Nalabye Mwenda nga alaga entaana basuddemu abantu emirambo gye bazinze gagamba nti military groups zino obubinja obwa bamukwata mundu buli mu kitundu ekyo nti bwe butyo butta abantu aba bulijjo. Kakati embeera eno ffe tugimanyi nti obukodyo obwo bwakozesebwa mu biseera nga Museveni bayeekera ate nga olwedde Museveni yaddayo dda mu buyeekera bwe yagamba obukodyo obw'okutta abantu ero ne babiteeka ku gavumenti era n'aba M23 babukozesa batte abantu aba bulijjo olwo nga ebikolobero bwe babiteeka
babiteeka ku magye aga gavumenti nti gavumenti ekola ebikolobero ku bannansi mulabe bo kamera zaabwe baba nazo babeera nazo era munnange okukakananga abantu balanze okubeera nga beekyawa kati walaba amagye gano gazze okubeera nga gabanunula gaba gazenga amanunuzi naye ng'ekituufu kiri nti ate era ge gabeera gabakolako ebikolobero ebisinga obungi kubanga ebyo baabyeyogerako mu butabo bwabwe nga beewandiikako simanyi lwaki baabyerabira ne boogera amazima ekituufu kiri nti baayogera amazima omuntu bw'owandiikanga akatabo ngaako yogera ebikukwatako olina kwogera amazima lwakuba nti baali badde baava dda mu buyinza ne kati obujulizi bwe beewaako kitegeeza busigala bubaluma nga bukakasa nti ebikolobero ebyo bannange mubiraba reepu zigenda mu maaso n'ebirala naye oba oli awo ate ababasaasira nabo tebali innocent. Kakati Uganda ebadde mu military operations mu Ituri province era nga bali wansi w'endagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga operations zino okusinziira ku ndagaano gye balina nga batagetinze ba ADF abayeekera ba ADF Uganda beerumiriza okuba nti babadde nga bajja bakola ebikolo by'ekitujju nga balumba abantu wano mu Uganda ne mu Democratic Republic of Congo. Kati Muhoozi gye buvuddeko bw'atyo statement ye agamba nti goal gye balina okwekigendererwa kisobola okubeera nga kya kugaziya baagala bagaziyeeko ku bigendererwa byabwe nga amagye era nga bwe batyo baataddewo okulabula eri amagye oba ebibinja by'abayeekera mu kitundu kino eky'Ebbunya nti balina okubeera nga bawanika. Uganda bwetyo neerabika nti kati ebeesa okkulumye okutagetinga aba ADF bokka bo tebaggwaayo ebyo bababeera beeyongerako tebaggwaayo batugamba bakubye babamazeewo naye tebaggwaayo ADF kitegeeza y'amaanyi yo y'amaanyi era kati kitegeeza nti M23 nayo okugikuba ogimalawo si kyangu kyentegedde kubanga bwe ba ADF ekyaliyo kati armed groups endala bwe batyo ezikolera mu region eyo kati Uganda etandise okubeera nga erabula naye kino kirabwanga Uganda nayo kati etandise okwenyigira obutereevu mu mbeera kuba jjukira Muhoozi yatutegeeza gye buvuddeko nti baganda be Abahima battibwa mu DRC era tajja kuba nga akikkiriza era n'alayira okubeera nga awa oba aprotectinga Kagame ankowe bwayita ankowe nti singa waba omuntu yenna agezako mulumbagana n'aba M23 bw'atyo nga bayita Bahima nti baganda be tagenda kukkiriza muntu yenna atta baganda be Abahima abali mu Democratic Republic of Congo. Kakati awo gwe ampuliriza muganda wange nekirabika nti Uganda tolema kwebuuza ebigendererwa by'ebituufu bye bikimu Ituri province eno kubanga jjukira nkugambye nti wali ebyobugagga gold gyali cobalt gyali n'ebibugagga ebirala era nga munnange Uganda erabika nayo egezaako kubeera nga eincreasinga influence yaayo mu kitundu ekyo erina okuba nga nayo egezaako kuba nti kati kubanga olina okulwanyisa ba ADF yendagano gye mulina ate olanze okulabula armed groups endala eri mu DRC muteekwe 24 hours bwe mugaana ssaawa 24 tugenda kubakolako. Muganda wange tugenda kubakolako kitegeeza nti kati Congo endabikiranga eyagala okwawulwamu kuba amagye ge Uganda kati gatandise nago okubeera nga gasensera ate era nsuubira okuba nga gasensera dda. Kale Muhoozi mu kuwagira aba M23 simanyi ekintu ekyo nkyakyebuuza nti endagaano eno bano gye baateekako emikono Uganda ne Congo ate already nga UPDF ewagira M23 ate M23
bwetyo erina akakwate ku Rwanda ate Uganda ne Rwanda ba mukwano nnyo. Simanyi ekyo butya bwe kitambula obukulembeze wali ekinsasha, simanyi bwe kitambula, naye okusinziira ku mbeera eriwo kirabika tunaayongera okulaba oba tukyeyongera okubeera nga tulaba ebigambo oba embeera engeri gyetambulamu, kubanga luno lulabika terunakubeera nga luggwa. Mbadde nkyebuuza Uganda ekiyingiramu etya, naye kati wano already tumaze okubeera nga tumulisa, tulabira ddala nti kati essaawa 24 ezo mbadde nninzeeko ngumiikirizaako ndabe ddala ultimatum eno etegeeza ki mu biseera eby'emmaaso ebya Ituri province wamu ne DRC eyawamu. Twalekedde munnange okubeera nga tubiraba era tunaayongera okubeera nga tubyogerako singa wabaawo kyonna ekiba kizzeewo.